Okunoonyereza poliisi y'Empigi kwekoze kulaga nti ettemu lino lyaliwo nga 9 omwezi guno ku kyalo Bubezi mu Mpigi Town Council abasajja 4 okuli n'omusawo w'ekinnansi Ashraf Ssewankambo bwe bakkira omusajja Patrick Junjo w'emyaka 29 ne bamutta. Ayogerera poliisi y'Empigi Majidu Kalim atubuulidde nti poliisi yasooka kufuna amawulire ga kubula kw'omugenzi okuva ew'omu ku booluganda amangu ddala nga Eid al-Fitr kyejja ekomekerezebwe ku ntandikwa y'omwezi guno. Yava ewaabwe lwaka nga azze kukola Mpigi naye nga alinamu ku ssente kanaagala agende mu ssabo oba ssente zisobole okutereera oba yeeyongere okufuna endala. Oluvannyuma lwa poliisi okukola okunoonyereza yakutte abasajja 4 okuli n'omusamize akkiriza nti baatemula omugenzi ono. N'agweri n'azirika olw'okuwuliramu teyaddamu mwe mwamwezekera nzeke nnyingi ndena muziika nze naliwo nga bwannyonnyodde ku by'okkuba engoma naye saamanya nfa ya muntu. Bakwata abantu 4 okuli Kamanyire Joseph, Lumu Losin, Tumusiime Dewis ne Ssewankambo Ashraf. Ono Ssewankambo Ashraf aina essabo. Omusamize gwe tusanze ku poliisi Empigi atubuulidde nti yali mu mbuutu ne banne nga baaza lubaale mu kiro ekikeeso olwa Eid al-Fitr ne balumbiwa omusajja ono ng'ayagala kubba pikipiki mu kwetaasa ne bamukuba okutuusa okumutta. Twagenda okuwulira ng'emba zidduka zirina muntu gezikuba kati tutafune kufuluma tukoleki tujje tulabe twasanga omuvubuka aliko awali piki tuzipaakinga wabweru. Abasamize bano kigambibwa nti ono baamulaba ng'alinamu akasente akawera nga bwe batamukuba kumuggyawo akasente kati bajja kukagabana. Omusamize Ssewankambo agambye ekyabakubye omugenzi kwe kubuzaabuza obutuuze bwe yali amaze okukwatibwa ate mbu yali akutte n'emiggo gye balowooza nti yali agenda kugyeyambisa okubatuusaako obulabe. Tumuleeta ne tumubuuza ovaawa n'agamba nti ava kooki n'addamu ne tumubuuza okakasa ova kooki n'addamu n'agamba nti mba Mpigi mu ttawuni. Ng'omugenzi amaze okukubwa mu kiro ekyo baamulijja emiggwa kwe yasula era enkeera ku makya nga balaba ali mu mbeera mbi. Omusamize yasaba omugenzi ennamba z'abooluganda lwe okubategeeza ku byaliwo byonna. Nemugamba tambula okole kino ogende n'atambula n'atuuka nga wali ku geeti esooka munda n'akomawo emabega yasaba amazzi ag'okunywa nti kalamata emuluma era kwekukwata ki kwekugenda n'ensi n'amazzi mu nsuwa n'egaleeta n'engamuwa. Bwe yanywa amazzi n'agweri ne bamutwala ne bamuziika mu Bubezi village mu Mpigi Town Council. Bamuteeka mu kaveera ne bakozesa pikipiki ya boda ne bamutwala ne bamuziika mu Swampe area. Abakwate bonna mu kaseera kano bagguddwako gwa butemu. Abakwate fayiro zaabwe already zagenze wa state wanaaba sanctioninze budde bonna tugenda kubasimba mu mbuga z'amateeka. Bwe tukoledde eggulire lino ng'ebisigalira by'omugenzi bikyali mu mikono gy'abakugu ba poliisi mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago byekebejjebwa. Saddati Mbogo agafeeyo ku Spark TV.